Musibye mutano bannaffe abatulaba Salt TV n'Omunnyo Ku Ssatu nze Rita Kamya kubuuzaako nkwebaza emirimu gy'osobodde okukolako olunaku olwaleero ne kulisa nnyo programu y'emisingi n'omusumba Lozias Bujingo tukoze ne Rosette Kalungi agenda kuba ayambako bannaffe ab'obubonero tugenda kufuna emitwe emikulu egy'Omunnyo Ku Ssatu nkomewo nago mbujjuvu tovaawo. Abantu bakomanga okulonda saawa 7 almost DR form nga sub county nga 2. Emisango gy'ebyokulonda gitandise leero okuwulirwa wonna mu ggwanga. Eri just mboozi kwogera bwogezi tekiraga seriousness. So nze njagala kusaba President Museveni bw'oba oli serious tokkiriziganya bamagye bye bakola bapoliisi bye bakola. President akwate bakwate ababaka boogedde ku basirikale abatulugunya abantu. Katandikire ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga byayogerako ku lunaku olw'omukaaga ku nsonga z'ebyokwerinda by'eggwanga mwe yakangulira ku ddoboozi eri abo abakuumaddembe abatulugunya abantu naddala abasibe ababeera bakwatiddwa ne batwalibwa mu makomera ng'agamba nti ekyo nno si kirungi era n'abalagira okweddako. Kakati n'ababaka aba Paalamenti bategeezezza nti ensonga eno Pulezidenti yennyini yandibadde agyekwatiramu ng'abo abatulugunya abantu bakwate. Nobody should beat any Ugandan. Okwogera kw'omukulembeze gwanga ku byokwerinda n'avumirira abagenda maaso n'okutulugunya bateebereza kuba abamenyi b'amateeka kuleesa okubagana empawo eri ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo nga kino wekijjidde ng'alipoota nnyingi ezibadde zaakafuluma ezooleka ebitongole by'okwerinda nga biri ebisaale okutulugunya abantu. Kaakati ebimu ku byo binajjukirwa ye Paalamenti ewedde yatuuka n'okuyita minisita ow'ebyokwerinda ku nsonga z'ebifo ebikumiramu abantu batulugunya era nga n'alipoota eno yalimu ebikambagga. Kyekiseera mwe tulina okulwana mu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Before I have scars, I'm still surfacing the psychological, disorder about these things. We also have information, Honorable Minister, that there is a safe house in Nakasero which you run yourself, a torture house. And I want immediately to answer Honorable Kyagulanyi. I don't own a safe house under the ministry. Are you telling us, Honorable Minister, that this committee is not allowed to visit those houses? If there is need, no. The idea of safe custody. Jails are not storehouses for people. Kakati omubaka Hilary Kiyaga okuva e Mawokota onategeeza n'ebikolwa nga bino bwe bisobola okuba nga biyimirira singa Pulezidenti ateekamu amaanyi mangi nnyo saako n'okuteeka akazito ku bantu abagenda maaso n'okukola ebikolwa nga bino. Batulugunya abantu be batulugunya we bali bafiiriddwa amaka bafiiriddwa obusajja tebakyasobola performinga human rights. Eddembe ly'obuntu lityoboleddwa mu ggwanga lino. So kati wale bwate okubaaliwo ka report k'okutyobola eddembe ly'obuntu akali mu kumutagaza kali mu mutagaza eyo mujja kategeera leeta. President Museveni bw'anaagamba nti okutyobola eddembe ly'obuntu kuyimirizibwe era tewabaddamu akikola tekwajja kuddawo okutyobola ddembe ly'abuntu. Era twesanga nti byonna bye tuba tuyisizza nga Paalamenti era tuteekeddwa bizza mu executive. Awo no tusaba ebitongole ebirwanira eddembe ly'abantu twegattire wamu tusobole okulwanira eddembe ly'abantu mu butuufu kubanga Pulezidenti ne Kabinenti bw'enaalabanga ddala kituufu tuvuddeyo kukola ekyo nabo bajja kubeera nga ebyokwogera babivaako naye nga bakolera ddala ebigambo bye boogedde. Mu ngeri emu yombako omukyalo okuva e Torosa Ropendi akkiriza ng'ebikolwa nga bino ebiriyo kyokka agamba Pulezidenti ekyokuvayo n'ayogera boogezi nti tebakikolebwa tekigenda kuyamba kubijjawo. Bw'aba takutte bantu bano eri just mboozi kwogera bwogezi tekiraga seriousness. So nze njagala kusaba President Museveni bw'oba oli serious tokkiriziganya bamagye bye bakola bapoliisi bye bakola okutulugunya bannayuganda abo b'omanyi nti baatulugunya sooka bakwate tulabe nti bali abaliwo abasigadde wabweru bajja kulaba nti era tekikirizibwa. So which means tebikola makulu ebyagala mulekera okutulugunya abantu nga ate babikola ku lulwe. Makayoni security gwolina okweteerawo security yo
naye bw'onoddawo n'olowooza nti bagenda kukukuuma bagenda kukola kinkugambye ne bwe nsanga owa poliisi oyo I have to respect him ne bw'aba president kubanga nkimanyi nti president is the president of Uganda olw'entebe gy'atwemu nze tonsangangako wano mu parliament ne bagamba national anthem ne nsigala nga nze ntudde ku ntebe yange kubanga nkimanyi nti wabeerawo national anthem we are all Ugandans. Yombako okuva e Soyi Kamaswet Kisoyi agamba nti abantu balina kubanga banizibwanga bo so si kutwalira wamu. It's good for him to take his time because you don't just come up as a president and you say yes there is torture or no there isn't any torture at all, but of course he has done the best, and having discovered that I think security forces will take measures to protect Ugandans against torture. Kraso TV nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunnyo. Ku nsonga zezimu ez'okutulugunya abeera bakwatiddwa ebitongole by'ebyokwerinda nga biyita mu boogezi baabyo bunaku olwa Mande babeera n'olukuŋŋaano lw'abamawulire mwe bategeereza ensonga ezitali zimu. Kaakati no bano bavudde era ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga ne bategeeza nga bwe batabimanyi ng'omwogezi w'amakomera Frank Bayina agamba mbu bo abatulugunya abantu tebabamanyi era na poliisi bwetyo neeyogera nti tebabamanyi ne bongera okuvumirira ebikolwa bino so nga n'amagye nago galiko bye googedde. Ebiragiro bya President Museveni ku bitongole ebikuuma ddembe obutaddamu kutulugunya abantu nga bakwatiddwa mu nsobi bibituuza bufofofo era leero bivuddemu omwasi oluvannyuma lw'okuyiibwako amazzi. People's army, you don't bark at people. Tobogolera abantu. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody, not even the children, because in the past there was beating of children. That one we rejected. If you beat children, we send you to jail. Mu nsisinkano yaabyo eya buli ssabbiiti ennaggulu ku kitebe kya poliisi beganye nga bwe batamanyi batulugunya basibe na kukuba bantu miggo mu lujjudde okusinziira ku Frank Bayine omwogezi w'abamakomera. Emirundi egisinga abasibe bagenda mu kooti nga beekubira egulanga nti baagala kugenda suspects baagala kugenda mu kkomera era ne kooti neeragira tubajjanjaba. So ekitongole ky'amakomera si kyekitulugunya. Bw'oba oyagala kubuuza abatulugunya tobuuza kitongole ky'amakomera kubanga nange sibamanyi. Naye okusinziira nti abamawulire mu mukola research mulina kubanga mubamanyi era mubalondereze bajja kubawa ansa ki entuufu. Bayina ategeezezza nga bo bwe bafuna obufunyi abasibe so si kubatulugunya. Kubanga ffe ekitongole ky'amakomera omulimu gwaffe kuba nti tulabirira abo abasibe be tuweereddwa abagenda mu kooti ne bagenda mu kooti ab'okubangula ne babangula era tetuvangako omulamwa. Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okothochola agamba nti okutulugunya abantu si kirungi ng'ekiwandiiko kisomeddwa Fred Enanga omwogezi wa poliisi. Yenga Ssenkagala wa poliisi obukulembeze bwe bubadde bukulembedde nnyo okulaba nti poliisi erwanyisa n'okuziyiza ebikolwa eby'okutulugunya abantu mu Uganda, era olw'okuba nti tukyalaba ebikolwa ebitonotono ebiba byesuuliridde eby'okutulugunya ebikyaliwo mu bitongole ebikuuma ddembe, avuddeyo bulambalamba n'alyoka alaga nti agenda kuddamu atunuulire oba akuba ettooki. Kiwaliriza ab'ekitongole kya poliisi okusalawo batuuze olukiiko ku Lwokusatu olwa ssabbiiti eno. Lwokusatu mu wiiki eno abakulu okuva mu poliisi tujja kuba tutuula ku headquarters wano e Naggulu tuddemu twetegereze enkola empeereza mu kaweefube waffe okulaba nga tulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya abantu. Wabula ye amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Kano Kakurungu alambise engeri gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe. Kati bw'otuwira omuntu alese ensonga ng'eyo tujja kufuna n'oyo mwennyini kubanga ffe ng'amagye tetusabangako ssente omuntu yenna okujja nti asobole okuyingira oba okutwegattako okukola naffe. N'abo bonna abadde balowooza nti basobole okukozesa omukisa guno okutandika ate okuggyako abantu ssente okimanye nti tejja kukkirizibwa.
Agnes Igoye okuva mu ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga alambise bw'ati ku by'okukukusa abantu n'okubazaayo President yaganye nga tebanawozesebwa. Okutugulunya abaana, female genital mutilation, okukechula, ebyo byonna insecurity kyobola abantu no aba UPDF tubebaza nnyo okubanga twaliyo disarmament egenda amaaso kubanga n'ekyo kitabulanya abaana okuvayo okola ki awaka. Bya Owara Gabriel, Sorot TV, Omunnyo. Ensonga ezo nga tuzitadde balika tugende ku bakulembeze b'ekibuga Kampala bano abakyayongera maaso n'okutalaaga ebifo ebitali bimu abasuubuzi gye bakolera balabwe butya bwe bakwasizaamu amateeka ga COVID-19 agateekebwa omukulembeze w'eggwanga okulaba ng'obulwadde buno tebusaasaanira mu bannakampala batuuse mu bifo ebyenjawulo era yonna gye batuuse bawadde n'abasuubuzi omukisa okwogera ensonga zaabwe era bangi boogedde ebibaluma. Akakiiko akakulira okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 kavuddeyo ne kalambula ekibuga okulaba oba abantu bakyagondera amateeka. Bano batandikidde wa Kiseka nga batunuulidde oba basuubuzi amateeka bakyagatadde mu nkola wabula obwedda waliwo n'ensonga endala ezibadde ziruma abasuubuzi era babawadde omukisa okuzanja. Wa Kiseka balina obulumi eri Barandi Road omukulu abadde ankubye akaama n'agamba nti senga kisoboka n'otugambirako ku Barandi Road at least nga bwe twali mu COVID emyezi egimu ne bagitusonyiwamuuko ng'abasuubuzi. Chairman ngenda kutuma ompa amanya ga Barandi Road ba wano ate nabo mbatuukirire. GED ne ba minisita ba Kampala batuukiriza directive ya president mu butale bonna ewalala ewa Kiseka wano ne bali mugituukiriza. Bayongedde ne batalaga ebitundu ebirala okubadde zipaaka za taxi eza bbaasi ewamu n'ekikuubo wabula minisita Kyoffa Togabye ategeezezza nti ekikuubo kikyalimu omuwendo gw'abantu mungi nga baakugusalira amagezi. Naye ndaba muyingidde ebitundu 7 ku buli 100. So ekintu ekyo kibalekedde naddala mu abakulira wano mukole eki baŋŋamba muli batambuze kati namwe abatambuze ndowooza namwe ntandika okubakomyako balasisi tukole ku ngeri y'abatambuze balekerawo okujja abangi mu kikungo. Ategeezezza bannakampala nti emiggalo egizze giteekebwawo omukulembeze w'eggwanga gigendereddwamu okutaasa obulamu bwa bannayuganda bw'ate ne yeebaza bannakibuga abagondedde ekiragiro ky'omukulembeze. Nti abakulembeze beekolamu nnyo omulimu era ekyo tukisiimye ng'olaba omulimu bagezaako okuteeka amateeka gano mu nkola naye of course mu binyeebwa temubulako empulunguse zibaddemu embweti oba bbiri naye ng'olaba nti bo bennyini beefaako bakimanyi. Omubaka wa Pulezidenti mu Kampala Hud Hussein agamba empulunguse zeetabise mu bannakampala nga ziganya okugoberera amateeka ga COVID-19 zandiza bannayuganda mu muggalo ogwokusatu. Bwe munaaba mukkiriza ne mugoberera ebiragiro tujja kimegga. Bwe mutagobera biragiro tujja kuddayo mu weevu ey'okusatu. Ab'ebidduka kw'ossa n'abakolera mu bizimbe mu kibuga Kampala batunnyonnyodde engeri gye bafubye okukwasisa amateeka ga COVID olwo ne beebaza minisita olw'akaweefube gw'ataddewo wabula nabo mmeeya wa Kampala Central Salimu Uhuru abasiimye olw'okugoberera amateeka. Obuyumba obali mu zaakeedi nga buvuddemu tebuliimu so bakisanyukidde ekikubo kibadde kyereere so nze ndowooza ekyokutuzza ku muggalo tekigenda kubaawo era tugenda kusigala nga tutambula bwe tuti. Ffe ng'abasuubuzi tuli basanyufu nnyo olwa minisita okujja okutulambula. This time tulaba nga waliwo enjawulo ku minisita engeri gye zitambuzibwamu kati kubanga baminisita abasinga obungi emulundi guli baali bakola nga basinziira mu maofiisi gaabwe nga bagenda ne bawa pulezidenti lipooti enfu kati abakulu bano ffe tuli basanyufu nti kati bawa lipooti entuufu eyannamaddala. Nze nga mmeeya atwala Kampala Central kibadde kinkakatako okulaba mbatambuza okulaba mbeera abantu gye balimu. Tutandise wa Kiseka ne tujja mu kikuubo paaka kampya tuli mu paaka nkadde. Kyensanyuse okulaba iza abantu ku luno bagoberedde nnyo SOPs. Bikusakiddwa Sali Hakim, Crossroads TV, Omunnyo.
kale embeera eyo nga tugitadde ebbali katugende ku misango gy'ebyokulonda kkooti ez'enjawulo zitandise okulira emisango gino okwetoolola eggwanga lyonna era gye tutuuse tulina embeera gye tukutte nga bwe gitambudde mingi gitandise okuwulirwa era nga egimu gigobeddwa Mbale Kasesi be tusobodde okutalaagako biri be tukujjiddeyo. Emisango gy'ebyokulonda 155 abawaabi mwe bawakanyiza okulondebwa kw'ababaka mu Parliament ssaako bammeeya ne bassentebe ba zi disitulikiti gitandise leero. Embale emisango 31 gye giwulirwa nga bawadde ennaku 30 okugimaliriza ng'abalamuzi 6 be bagiwulira. Omubaka ow'Ambale City omukyala ekifo kiwakanyizibwa Lydia Wanyoto eyafuna obululu emitwalo 2.5 mu lusanvu agamba nti obuwanguzi bwa Koni Nakayenze Galiwango eyafuna obululu emitwalo 4.5 bukyamu nga babba akalulu ne beewogoma mu buti bw'ekibuga Mbale. Mafabi Asha Nabulo yadukide mu kkooti y'emu okuwakanya obuwanguzi bwa Florence Wamala Nambozo Mayoga eyafuna obululu emitwalo 3.69 essironko ku ky'omubaka omukyala. Omulamuzi Matov David yali mu musango guno wakati wa Mafabi Asha Nabulo ne Nambozo asabye ababawolereza okukuuma obudde. And discuss with each other so we can move faster. During the Treasury conference, I would expect the following 3 facts. Mr. Karaman, Mr. Ambola, this was withdrawn from your fingertips. You don't read the faces for me. Omulamuzi Matovu era akyomedde bannamateeka ku njuyi zombi abatosoose kuggyako ssimu zaabwe mu kkooti. That is the last time I'm warning you, Mr. Gamba. The next time your phone goes off, you have first arrested the phone. If it goes off the next time, you arrest the phone and the person. The first time it goes off, you will be dismissed from my court. Bannamateeka ba Asha Nabulo bagamba nti bagadde balage nti awamu okulonda kwakoma ku ssaawa 7 mu kifo ky'essaawa 10 ez'olweggulo. Abantu bakomanga okulonda ssaawa 7. Almost DR form nga sub county nga 2. Oli kukiraba okulonda ne kukoma ssaawa 9 nga bawandiise ne ku DR form nti tukomye ssaawa 7. Tetulabye bantu kati abantu ssaawa 7 bwogalawo okulonda ne bamala okulima mu nnimiro zaabwe ne bajja ku ssaawa 9 kuba amateeka gagamba ogalawo ssaawa 10. Bannamateeka ba Wanyoto ne Nakayenze nabo balambise bati ensonga eno nga bagamba obululu omutwalo omulamba bwe babasinga butono. We want to specify because there are those polling stations that had real problems where there was obvious apparent alterations, apparent tampering, apparent violence, intimidation. We have picked out those specific ones. We want to have the court nullify those specific polling stations. Mwe mwasalawo candidate kigwe mwagala kubanga wabadde ogamba nti basazeemu kana akalulu ba declaring oli naye nabyo tubirinze naye nga abantu b'Embale nze mbagumya nti sala zammwe nkyazeetaaga kubanga mmwe mwampa akalulu mbagumya nti katukirize tulabe petition eno endala naye eri eyasooka lwakuba twali tugizeemu nga balaba ndoza tewali musango kwe kusalawo okukola ki. And we have agreed with court to come back on Monday and urge the application for amendment. Apparently they want to amend or change the petition. Ne Kasese mu bugwanjuba bw'eggwanga emisango gy'ebyokulonda 13 gitandise okuwulirwa abalamuzi 3 mugukutte abantu omubabiro gwegwa Christopher Kibanzanga eyaddukidde mu kkooti enkulu Fort Portal okuwakanya obuwanguzi bwa Moses Acrobat Kiza mu Bugendera Kawunti era Kibanzanga ye yaliyo. The second respondent to reduce the biometric machine used during the election, certified copies of appointment letters, and certified register for Katundu Market, Katundu Primary School. Babalala abali mu ttagali w'emisango gy'ebyokulonda bwe bati bwe boogera ku mbeera eno. Ekikulu bwe balonda akalulu ennaku z'omwezi 25 January twawangwa ne batulangirira
ate ntulangula bulungi twakuba muntu twakola musango gwonna mu kalubulu tuli very sure nti ne kooti ejja kusalama ekituufu kubanga lyali abantu ba Mwenge North constituency balonda bulungi ntumaliriza bulungi omukulu byabakama wenyini himself yali nga bwali Byamakumbi Emmanuel netumusime Gerard Sorot TV Omunnyo. Emisango gitandise okuwulirwa onoowulira kale ebyo nga tubitadde ebbali katugende ku kitongole KCCA leero mu butongole kikwasizza ekitongole ky'amazzi ne Kazambi ekifo we bagenda okuzimba essengejjero lya Kazambi mu bitundu eby'ekiruddu era ng'ekifo kino kibaddeko ekibira kya Kalittunsi naye kisaayiddwa kakati n'abantu babadde basusse okwemulugunya ku bivundu ebiwunya bye bagamba nti bibadde bisinziira ku ddwaliro eryo. Oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya ku kuwunya kwa Kazambi ava mu ddwaliro ly'ekiruddu kiwaliriza ekitongole KCCA okukwatagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka mu Bwakabaka bwa Buganda ne babaguza ettaka eriwerera ddala yiika emu. Wabula okuva ekitongole ki Buganda Land Board kiwaayo ettaka lino eri Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole KCCA tewali kyali kikoleddwako olw'emivuyo egyetobese ku ttaka lino ng'eriyo abalikaayanira nga wano ekitongole kiyambiddwako poliisi okutuuka ku ttaka lino. Olwaliro ekitongole KCCA kikedde kusaanyawo kibira ekya Kalittunsi ekibadde ku ttaka lino okusobozesa ekitongole kya Kazambi okutandika okuzimba essengejjero lino. Agaba Mot akulira okuteekerateekera ekibuga mu kitongole kya KCCA agamba nti abantu babadde basusse okwemulugunya olwa Kazambi awunya nga y'ensonga lwaki bavuddeyo bataasa embeera. Nga bakomplaininga nga wano waliwo ekivundu ojjukira nnaku ezo abantu bajja wano ne bakomplaininga ekivundu kingi nnyo eddwaliro ate nga KCCA agula ettaka lino ng'ettaka lino twaligula nga lyakuteekamu treatment plan sewage treatment plan. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Daniel Nuwabine ategeezezza nti omulimu gw'okulongoosa ekitundu guwedde ng'ogusigadde ky'ekitongole kya Kazambi okutandika okuzimba essengejjero. Tugenda kuteekawo laguuni mulimu guno tugenda gukola n'aba National Water era olwaleero tukiryalinze site era oba tutereezezza awagenda okuzimbibwa nga contractor ekifo kino agenda kifuna olwaleero era we twogerera atandise omulimu guno ogw'okukola laguuni. Wabula bennyamivu olw'abatamanya ngamba ababadde beesomye okulemesa omulimu guno bwe batyo ne bategeeza nti n'emiti egisaliddwa gya kutwalibwa giterekebwe mu tterekero lya KCCA Nakawa ng'ekizibiti. Kati okukola treatment planting naye ne wabeerawo omuntu n'agenda n'ateekamu akayumba ke kamabaati ate n'ateekamu n'emmere bwetyo n'emiti wegiti kati nekibeera nga kidilayinga project. Ettaka lya ettaka libadde lyatuweebwa nga lya KCCA era nga wagenda okubeera omulimu omu ate okulemesa ekintu ekigasa eggwanga lyonna obawo ekibuga kyonna tekiba kirungi. We tuviiridde mu kifo kino ng'ebimotoka biweetiya bitandise ogwabyo ng'era amabaati bwe galeetebwa okukuba okwetooloola ekibangirizi kino. Bikusakiddwa Sali Hakim, Crossroads TV, Omunnyo. Katugende ku batuuze b'omu Katanga abatandise okweraliikirira abasukka mu 2,000 abasukka mu 25,000 bano nno balabika nga bakusengulwa oluvannyuma lw'okubanga ettaka lye baliko kigambibwa nti lya ssettendekero wa Makerere era abakulu okuva e Makerere bawandiikidde abakulembeze b'ekitundu kino okubategeeza nti bandibadde bategeeza abantu baabwe babeeko olukiiko mu basisinkana balabe butya ssettendekero wa Makerere gy'agenda okukulaakulanyamu ekifo kino. Abatuuze abasuba 2,000 ne balandira 37,000 abalina ebibanja ku ttaka ly'ettendekero lya gavumenti ekkulu erya Makerere akadde konna bandisengulwa. Tujja kubola kino kiddiridde ettendekero okuwandiikira abakulembeze baabwe okuteesa ku ngeri ettendekero gye ligenda okulaakulanyaamu ekifo kino ate bo gye beesambye. Ettaka eryogerwako liri ku block 38 plot 45 47 kooti mu 25 lyawaako ensala nti lyatendekero wadde nga abantu ab'enjawulo baalinako ebibanja. Bano bagamba kikyamu Makerere okwagala okubasindiikiriza ng'ensala mu kujulira tennaweebwa. Naye nga bw'olaba ekitundu kyaffe kino kyonna bano abantu abaliko abeeyiyo obweyiibya oba ogenda kubazzaawa
bokera ku makya n'ogamba nti oyagala kukulaakulanya ttaka lino. So ffe ng'abakulembeze olwamala okurisiivinga ebbaluwa etuyita mu lukiiko olw'okukulaakulanya ettaka lino nga tuyitiddwa Profesa Nawangwe twarejectinze meeting. Katanga kyekifo omuntu wayinza okujja atandika obulamu n'apangisa ennyumba esoboka ku mitwalo 5-7 bwe watyo. Naye singa otugamba nti oyagala okwevictinga abantu bano nga tulina bannamwandu, tulina bamulekwa, tulina abaliko obulemu, tulina abasingle mothers nga bazze okulabika nga abayiiza obulamu ono betooza tekiba kituufu. Ffe twali tumusuubira Makerere okujja etandika okusolooza obusuulu abantu basigaleko kyetaakola n'ekola appeal tennaddibwamu naye atuyita mu meeting developing ettaka lino. Ssentebe wa zooni ya Busia Nkugwa Abdul agamba ekifo ekimanyiddwa nga Lower Katanga ekyogerwako kyongedde okubatabula. Kati bw'owandikira ssentebe wa Lower Katanga ate n'oleeta mu ofiisi ya chairman wa Busia nfuna okubuzaabuzibwa. Kati mbuuza ngenda wa era ngenda yongaani. Nze siri chairman wa Lower Katanga ndi chairman wa Busia village. Mu kiwandiiko okuli omukono gw'omumyuka wa Chancellor wa Makerere Profesa Barnabas Nawangwe ekiyita abakulembeze bano bakiwakanyiza nga beemulugunya omutima omukulu gwe yabayitiddemu. Omanyisa mutendo bano bantu abatuyigiza amateeka beebonoona amateeka akimanyi kesi bwe bamu kooti ebatiswa kukwatibwa muntu yenna tulina okulira kwesi omusango bagusome baguwulirize then tulabe ekyokukola. Obumenyi bw'amateeka buyinza okweyongera olw'ensonga omuntu atalina wasula abadde ayiiza mu Katanga muno tulinamu abantu abakola emirimu ejjalejjalejja abooza engoye abadobbi tulinamu abobudduka obutono tulinamu abatunda chapats ebyokulya bikomando. Abatuuze abalala abawangalira ku ttaka lino akadde kano beesansa bagolwa okutya okusendebwa akadde konna. Naye bagamba kati okujja kukulaakulana n'ekitundu ate pulezidenti yennyini yagamba nti twakyali omuntu ajja nayo n'atiisatiisa ku ttaka. Wetwamala kufuna ekiwandiiko nga kiva mu kooti nga kigamba nti tuliwo mu mateeka tweyagala ate kakati kitukuba ekikwe saawa zino okulaba nti Makerere ate yeevuddeyo. Makerere baagiwa ettaka lyayo era naffe tuli wano tetukulaiminga ttaka lyayo. Nze kinali nsuubira mu bulamu bwange nali manyi Makerere ejja kujja ng'eyagala ki ng'eyagala busuulu kyetaakola. Twali tuliwo neera nga tulinze ejja ekimeki obusuulu bwayo nga Makerere naye tetwagiraba. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunnyo. Abantu emitwalo 2.5 be bali ku bunkenke bw'okusengulwa mu bitundu eby'omu Katanga. Okyali ku Salt TV Omunnyo Ku Ssatu tukyatambula ffenna naye katusooke tukuwummuzeemuko ne Food for Soul emmere ey'omwoyo bwe tunaamala okugirya tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Kulikayo nnyo mukuwummulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV Omunnyo Ku Ssatu. Tugenda maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukigulawo n'ebivumbuddwa nga bulijjo era tukyali ku Dokita kunoonya omufere afeeza abantu okubamalawo obumazi. Kakati no poliisi emuyigga mu bitundu ebiggwanga ebyenjawulo asobodde okuba nga abaako baafera teyafera Grace yekka. Emboozi bwe tuti bwe tugikuŋŋaanyiza. Tukitegeddeko nga poliisi mu kiseera kino eri ku muyiggo ogwa Dr. Edward Kunoonya nannyini malwaliro aga Medic Hospitals Kawempe ne Kachiri wamu ne mu bitundu ebyeyiganga mu Busoga gye tuwulira nti naye alinayo eddwaliro wadde nga tuli mu kkubo erinaatutuusaayo. Kunoonya avunaanibwa ogw'okwefuula ky'atali bukumpanya n'ebirala kyokka yonna poliisi gyesudde enkesi akatego kakyagaanye okumukwata kubanga teyakoma ku kyakufera nkuba kyeyo Grace Nalunga kyokka ne banka yagifera kubanga yasingiramu ebitaali bibye. Emboozi y'okubangulwa okuva mu balabirira n'okuddukanya ettaka lya Kabaka ne musajja we Dennis Bugaya tetugyesussa olunaku olwaleero era abagigoberedde mukirabidde ddala nti Dokita Kunoonya asaana anoonyezebwe avunaanibwe mu mateeka. Bwana Dennis, tunatera okumaliriza naye sooka otubuulire ku mitendera omuntu ayagala okwewolera kucapa mu ngalo mwayita okufuna ssente mu banka. Oli bw'afuna ekyapa ku ttaka ly'Obwakabaka minisitule n'ekifulumya
n'atuuka ng'ayagala okwewola mu banka yonna atuwandiikira okumuwa olukusa okwewola nga Buganda Land Board, kubanga ebyapa ebyo birimu akawaayiro akalaga nti bw'onaatuukanga okwewola ojjanga kusaba olukusa. Kati nno wano waliwo ebirumira naddala ku nkola ya zibbanka ezimu mpozi n'aba Buganda Land Board bennyini. Okimanyi nti olw'okubanga bagaba zirooni babeera baagala obutasuwa bakasitoma baabwe era bingi tebabikola ne babibuusa amaaso nga nakino Dennis yakyogerako mwekiri. Nungamyamuko katono Bwana Dennis, lwaki akawaayiro ako kasibwamu? Nti osanga oluusi ng'abantu abali ku kyapa ekyo bali bataano, kaakati ate banka n'etatunuulira ebyo byonna ono omu ku bataano n'atandika okugoba empapula z'okwewola. Kati mmwe aba Buganda Land Board okusabanga okwo bwe kuba kuzze ogamba mukola ki? Tugenda ne twebuuza ku bwe yakwatibwako ensonga ku kyapa ekyo mwezi essaawa 24. Bwe tumala okwebuuza ne tugamba nti kituufu omuntu ono asaanidde ogenda akole ki? Yeewole. Ogenda olumu okusoma fayiro eyo ng'ennyumba eriko oli gy'ayagala okwewolerako ya famire, ogiraba nnyumba nkulu ngundiivu, kana ogamba sooka otte ku kigere katwebuuze nga tugenda tugirikula nga tukebera kyovala twateekawo akawaayiro k'olukusa okwo katuyamba okubaka ebisobola n'okuyita ku bbanga. Nti owaaye okubaka n'ebiri mu bbanga. Kale nakino kiddemu, oli bw'ajja ng'ayagala ekyapa oba oli awo nga talina ndagaano za buguzi, ono mumuwa ekyapa? Application yonna bw'ejja esaba ekyapa, kye tusooka okubuuza oyo asaba yenna kibanja kyasabira, kyekibuuzo ekisooka, era tulina okufuna ansa nga zikakasa ekyo. Dennis, mukikola mutya? Tuweereza inspector paka ku ground, paka ku property. Oyo yennyini asabye n'agiyimiriramu ne yeekubya ekifaananyi ne inspector waffe nga nayidde agyambadde inspector waffe. Ekyo bw'akimala yeebuuza ku baneiba bonna abalina okonfaminga nti awo oyo ayimiridde mu kifaananyi ekyo. Obuguzi bwa Dr. Kunoonya ne Grace batono obaoli awo abaabumanya era kimwanguyira Grace w'ataali okutwala abantu ne bakola bino byonna nga tewali abakuba ku mukono. Kati ate omutongole wa Kabaka, application egenda ew'omutongole wa Kabaka era naye n'akola lipooti ye, n'egenda ew'omuluka naye n'akola lipooti ye, paka lweyita ku ssaza n'etuuka mu ki n'etuuka mu Buganda Land Board. Eyo procedure tulowooza nti ekintu kyonna ekiyise mu eyo procedure ordinarily tekirina buki, tekirina buzibu. Oyo abannannyini baba nga buli omu amuteereddeko triiki, naye tekijjaawo abayinza okuba akadirisa. Naye we tuzuulira wonna nti omuntu yatukozesa ensobi, fayiro eyo ekomaawo wennyini ku mutendera kwekola ki, tugikolako kye tuyita flagging ne tugisiba, naye ng'ekyo flagging tukikola nga waliwo akomplainiza n'atukola ki, n'atuwandiikira. Ebya flagging mubiwulidde katono nnyo mu kino nakyo. Buganda Land Board esiba bwesanga eyefuula kyatali. Ojja n'olimba n'okuba ebirayiro ebifu era tugenda ku poliisi ne tuggulako ne tuteekayo complaint. Bwe tuteekayo complaint ne kisigala poliisi okunoonyereza n'esalawo oba osaanidde obujulizi bwe tuleese busaanidde bakwongereyo mu kkooti. Abantu abamu tubataddeko obujulizi n'abatwala mu kkooti n'abakonvictinga n'okuba convictinga. Omuntu abeera convicted n'asibwa emyaka oba 2 oba 3. Naye ndikisinziira ku kibwana Dennis ku bujulizi bwe tulina n'ebikolobero omuntu oyo byaba yakola ki, yakola. Buganda Land Board ffe nga ffe tetusiba, wabula kye tukola nti oli bw'akola ekintu kyonna ekimenya amateeka ne kituliidinga mu process eyinza okubanga etuviirako akabasa, bwe tukizuulira wonna tuyita ab'obuyinza ne tukukolako official complaint mu b'amateeka. Lambika ku byakunoonya yatunda ekibanja kyokka nga oluvannyuma gwe yaguza amugamba addemu agule mbwe yafunirako ekyapa ku ttaka lya Kabaka. Nti si kituufu ki? Si kituufu okugamba nti jjukira nti mu Buganda Land Board woofunira ekyapa gwe nannyini kibanja, so tetusuubira muntu mulala yenna alina bwannannyini mu kifo ekyo. Olina ekibanja kyo kyosabira ekyapa,
era ekibanja kyo kiri ku nsalo ezizo. Bw'omala okufuna ekyapa ate n'oguza abantu abalala, kiba kitegeeza nti wooguzizza olina okubasalira ku ekyo ekyapa Buganda Land Board kyekoze ki kyeyakuwa. Buli omu n'omusale oyinza okuba wafuna ekyapa mu Buganda Land Board kyayiika namba n'oguzaako abantu 5 buli omu desimolo 2 olina otuwandiikira n'otugamba ku kyapa kyange kye nafuna nguzizzaako gundi ne gundi ne gundi mu bunene bwe buti ne bwe buti. N'olwekyo mweyongere mu maaso mubabalire ssente ezipunta okwekutulako ekyo nga tukikola. Kati abalinga abo mubayise tumuyita twekakasa oba ddala ebbaluwa eva wa muntu oyo. Mu kumuyita okwo kye tuyita physical identification tulina bingi bye tuzuula bw'abanga si yagiwandiise. Tulina era waliwo fayiro ezikomaawo ng'abantu bagenze bo ne beewandiikira ebbaluwa, abaana bagenze ne bafojinga omukono gwa kitaabwe nti atuwadde atugabanyiriza nga tabakola ki nga tabagabanyizanga. Nti bw'oguza omuntu ku ttaka lya Kabaka kola ki? Kya buvunaanyizibwa nnyo era kyekisaana mu tteeka bawandiikire obanjule tukakase nti buli omu ava mu fayiro yo n'aba ne fayiro ki iye era bwe kiba kyapa naye n'afuna ekyapa ekikye. Kati atunze katugeze kunoonya aguziza Grace bw'atakikola olwo ki ekirina okukolebwa? Bw'otakikola ekyo tusaba abo abantu ababaguze bwe mulaba ng'oli abaguziza tayagala bbanjula mubusituke mujje mweyanjule ensonga tugitandikiraawo. Tweyanzizza nnyo oba oli awo tabeera kuba nkuba kyeyo Nnalungu ono. Eno yonna twandibadde tetutuukayo naye olw'okuba bangi bannayuganda abali ku ttaka lya Kabaka n'abali ku bibanja bayita mu mbeera ng'eno twayagadde abayiga beeyongereko. Ku ndagaano y'obuguzi abantu 8 bwe bassaako emikono ng'abajulizi okuli ssentebe Zaidi yennyini, Paul Luwemba ng'ono ye yaguza Dr. Kunoonya yafa emyaka nga 6 egiyise kati, Lugoloobi Alishireka, abalala kuliko Night Nansubuga, Waswa Kalanzi Boloke yafunira Nnalungu ennyumba, Edith Birungi nnyina wa Grace, Lukwago John awamu ne Joseph Kato. Biki bano bye boogera ku buguzi buno? Bitudda nabyo olunaku olw'enkya. Bya Robert Mutebi, Eric Sebalamu, Salt TV, Omunnyo. Okyali ku Munnyo Salt TV fe Munnyo Omunnyo Ku Ssatu nkwebaza okubanga okyatwegasseko katweyongereyo mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tukitandikidde kubagambibwa nti be bakunzi ba NRM mu Buganda abadde bagenze eri Entebbe okusinkana omukulembeze w'eggwanga wabula kibaweddeko ate bwe bagaaniddwa okuyingira amaka gano era basigadde bakukkulumana kwemulugunya. Abakunzi b'ekibiina kya NRM okuva mu disitulikiti ezikola Buganda bakiguddeko be bagaaniddwa okuyingira amaka g'obwa pulezidenti agasangibwa Entebbe. Tuzze wano nga tunoonya okulaba omukulembeze w'eggwanga ku lw'ekibiina kyaffe kubanga tewali bwenkanya mu kibiina kyaffe. Tukoze pulezidenti abantu abamwagala bali wansi ate abatamwagala kirabika baali nabo abantu ba mafiyazi. Ffe tuwagira pulezidenti eno wansi eri abantu abawagira pulezidenti era ffe twagala omutegeeza abantu abakuwagira gye tuli. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe era nga yakulira okukunga abawagizi ba NRM masekkati g'eggwanga Frank Serubiri bagamba nti ekibadde kibatutte mu maka g'obwa pulezidenti kwe kumubuulira ebizibu byabwe wamu n'okumukulisa akalulu ke yayitamu. Naye ku lwa pate yaffe nze ensonga ennuma mu kibiina kyaffe be bali b'enkwe pulezidenti abakulu abaliyo tebatulabanga bantu ate nga tuli mu kibiina tuwagira n'emitima gyaffe gyonna nga ffe abavubuka. Yatwesabira akalulu yennyini tujje tumunnyonnyola embeera eriwo tulabe butya bwe tuyambibwa oluvannyuma lw'okulaba nti bonna balemereddwa.
so nebaza omukulembeze nti ategedde embeera eriwo nasindika abantu ate n'atukwata na bulungi n'oluvannyuma lw'okugamba nti tewali kusikaasikanya abantu nakubatwalaganya ng'abatali bannayuganda. Ekyo tukimwebaza naye tuli bamalirivu bwe tunatusinkanya omukulembeze tujja kudda mu mawulire tubabuulire biki bye twogedde naye twogere n'enteekateeka ku ebyo bye tweteeseteese okugenda okuddayo kola ku ground. Wabula bano lubadde okutuuka ku mulyango oguyingira ew'omukulembeze w'eggwanga abasirikale babaganye okuyingira munda ne bannamawulire tebabakkiriza kukubako kye bakwata. Serubiri oluvannyuma ategeezezza nga bannaabwe abalala bakwatiddwa era nga babadde baagala okusinkana ssentebe w'ekibiina kya NRM ng'agamba nti kino kibakoze abasirikale si kya bwenkanya. So njagala kukubira President Museveni omulanga n'enkubira ne gavumenti omulanga n'enkubira kati essaawa zino chairman wa party omulanga bwe tuba tetwagala na kunyiiza abantu bano nze ndowooza nti bateebe bunnambiro kuba ne kati tuli basanyufu kuba tebannabakwetaaya. So nze ndowooza nti ekizaamu amaanyi abantu kwe kubakwata obulungi n'obabuuza ensonga zaabwe. Abakwatiddwa tubasanze ku poliisi Entebbe ne batutegeeza nti bagaaniddwa okuyingira okulaba omukulembeze w'eggwanga olw'ensonga nti tebasoose okukebererwa kirwadde kya COVID-19 kyokka ne beemulugunya ku bonnanfuusi obujjudde. Ekyali ekibi n'ekisinga okumulemesa kiri ekya kiri kimu nti obutabeera na mazima n'okulemesa abavubuka ebiseera ebisinga okutuuka ku mukulu. Ekitandibadde nti yensonga esobola otusumbwa kati ekibiina kyaffe kirina structures ennungi ate kirudde nawo. Twatunda miliyoni essaawa eno tukyayogera n'amaanyi twogeza buvumu tuwaayo obulamu bwaffe tetutya bivumo naye pulezidenti tuwulirize ng'abavubuka otusisinkane mu mbeera esanyusa naffe tusanyuka tumanye nti tuli bagumu emitima. Byachambadde Lawrence, Swahili TV, Omunnyo. Aba NRM nga tubatadde ebbali katugendeko mu nsiko ebyemizannyo ttiimu y'eggwanga The Cranes etandise okutendekebwa wansi w'omutendeso omupya Micho so nga ne mu byemizannyo emirala aba ensero abazannyi b'ensero balabika nga ebyabwe bibasobedde kubanga abadde bagenda mu mpaka za Afrobasket. Gavumenti ne bayambako ne bawa ku nsimbi eziri mu bukadde 300 wabula ate tutegeddeko nti babbanka babadde babanja era bamanerenda ensimbi zino bazibatutteko kati basigadde mu bbanka. Omutendesi Milton Sirdovic yakazibakira Micho olunaku olwaliro lwafunye okutendekebwako okusoose ne ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes ng'okufaananako n'ekisanja kye kyasooka ttiimu eno agitutte ku kisaawe ekisangibwa ku hoteri ya Kabira Country Club e Bukoto. I need to express my delight, honor, pleasure and privilege that I'm working with a group of very talented players. It's unfair to talk about the first training session, but in a way I see the glimpses of where we are at present because it was a testing training to see players in off-season. Ku bazannyi 30 abayitibwa ku ttiimu eno 2 babaddeyo olunaku olwaliro nga bazannyi ba Express FC abakava mu mpaka Sekafa Kagame Cup tebabaddeyo nga n'abalala batabaddeyo kwe kuli Captain Emmanuel Okwi, Abdul Mala, Sakoni Sentamu. Omutendesi Livingstone Babazi yali aweereddwa ekyokumyuka Micho naye n'agaana era omulimu guno gwaweereddwa Moses Basina yadde nga naye mu kutendekebwa okusoose tabaddeyo. Frank Pline yagenda okutendeka abazannyi bano ku nsonga ez'ekuusa ku fitness nga mu kutendekebwa kw'olunaku olwaliro abaddeyo. And now our job is to equalize the fitness levels, technical and tactical levels, and work that we get best version of each individual to get the best version of the team in very short period of time until we enter in friendly matches, until we enter in competitive matches against Kenya and Mali. Uganda Cranes yakubira n'emipiira egy'omukwano 3 ng'ogumu yakuzanya ne ttiimu y'eggwanga ya Ethiopia ate emirala 2 ezanya ne ttiimu y'eggwanga ya Syria naye ng'emipiira gino gyonna gitegeka Cranes olw'omupiira gwa Kenya ssaako n'ogwo gwa Mali mu z'okusunsulamuko abo abanaagenda mu mpaka za World Cup 2022 ezinaabeera mu ggwanga erya Qatar. Ng'eyo tuvuddeyo ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gw'ensiri yakazibakira Silverbacks mu bbanga lya ssabbiiti emu egenda kwetaba mu mpaka za Africa eza Afrobasket naye wabadde okubuusabuusa bwa ttiimu ya Uganda neetabamu nga waliwo n'ebigambibwa nti Uganda yabiggyemu enta nga kino kyonna kiva ku kubanga ttiimu eno ebadde tenaba kutandika kutendekebwa olw'ensonga nti tebalina nsimbi naye olwaliro bannayuganda bandifuna ku bwerero
oluvannyuma lwa gavumenti okuwaayo obukadde 340 okuyambako mu kwetegeka ssaako n'okufuna tikiti ezigenda mu ggwanga erya Rwanda nga Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Dr. Patrick Bernard Ogwel yawadde ensimbi zino ezibadde mu kutiya Erina Saserunjogi akulira omuzannyo gw'ensero mu ggwanga. Let the team go with all the successes as we are envisaged for good in my country. This is traditional, but this is the story. We can confirm if you want to confirm. So twagala nga Federation of Uganda Basketball Association twagala okwebaza government ya Uganda okuba nti edduukiridde omulanga gwaffe mu kaseera kano okubanga evaayo okusapootinga oba okutuwa ensimbi ezitusobozesa okugenda mu kikopo kino ekya Africa Cup of Nations oba giyite Afro Basket. Nga bulijjo bwe tugamba nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera ng'erabirira national teams. Zino ttiimu za ggwanga, ttiimu si za federation. Era tusaba nti gavumenti yandibadde eteekawo embeera esobozesa okubeera nga ttiimu zonna ez'eggwanga zirabirirwa bulungi gavumenti, naye tugyebaza okubanga esobodde okuvaayo netudduukirira kuba kyandibadde kya buswavu nnyo okuba nti ttiimu ya Uganda equalifyinze mu mpaka eza Africa Cup of Nations naye ate netagenda nti olw'okuba tewali ssente. Nze ndowooza ekyo kiba kya buswavu nnyo. Ensi nnyingi nnyo mu Afirika ezandiyagadde okwetaba mu mpaka zino naye tezasobola, naye ate toyinza kufuna mukisa ate n'ogamba nti sisobodde kugenda olw'okuba gavumenti tetuwadde ssente. Kwegamba ekyo kyandibadde kya buswavu eri eggwanga era eri ffenna n'abagoberezi b'omuzannyo guno. Afrobasket zakutandika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno mu ggwanga erya Rwanda nga Uganda yateekebwa mu kibinja ekizibu wamu ne ttiimu y'eggwanga ya Cameroon, South Sudan ssaako ne Senegal. Kapenge Yusuf, Salt TV, Omunnyo.